Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutusama kutu osinzira mulungi ogera maso n'okubeera nga ate yo tulaba ate nange wano wenyini wensinzira okubeera nga nkuweereza gwe wenna agenda maso n'okubeera nga otulaba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo njagala okubeera nga nkwebaza ate ne bannaffe ababadde ekyankwanzi kwoteeka ekiboga njagala okubeera nga ate mbakulisaayo nnyo nnyini ddala ebyewuunyisa bibino Robert Kyagulanyi Ssentamu ayongedde okubeera nga akola ebyafaayo omanyi opposition ebadde tekolangako campaign laale mu kyankwanzi efaananako bwe Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. kwanza efaananako bweti kubanga njagala okubanga bino byenjogera I speak it with the facts kubanza nzijukira nti mu 2020 radio enali nkola ntwakyaza Nobert Mao mu kukyaza Nobert Mao teyakunganyayo yadde abantu 10 okujja ku radio station olaba abantu era show netambula bulungi nnyo nnyini ddala neggwa era yagenda okuyita mu kibuga awo wonna nga mpawo n'omu ayinza kudduka misinde kubeera nga ajjalaba Mao but Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakoze it has been history in Kyankwanzi whereby many of you think that all the people who are living there are NRM supporters because of being that NRM is best in Kyankwanzi. Not so, but they have really proved the point that there are people who really need change. And Kiboga, it has been a massive turn up, and His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aho wenyini njagala okubeera nga nkuwa videos no but njagala okusooka okusaba muganda wange video soko jimpere like bwe kiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku research no mwatera mu ngeri yemu njagala ogenda maaso n'okubeera nga nkusaba gwe omulungi agenda maaso n'okubeera nga ondabira nga otugoberera nti twegateko mu butongole ngo subscribing clicking awo ku subscribe button then after clicking awali eri waggulu okukadde okaje mu passwords okateekemu all then of notification ku mboozi zonna zetugenze maaso n'okubanga munywanyi tukuterayo awo wenyini njagala okusooka kuwa videos no owulirize ebigambo bino munywanyi tweyongereyo bino no byewuunyisa naye ate nga bituufu lwaki njagala owulirize ebigambo by'ono omwana. So bafuutu soja tugenda kuba amasasi era omusirikale yenna yina emmundu olaba bafuutu soja kuba ku mutwe mubasibe mubatte nga bwe mwatugumbula bayasine kawuma twabikowo babikube ebisiru bizolo babikube abazukulu be anti babikube bye anti abafere babbi tebagala kukola ekiro babeera bakuba abantu butayimbwa kubabbako mapiki basaba nnyo okwekalakasa kubeewo babba amaduuka g'abantu baagala olutalo olugye bawamba amayumba gaffe ge twezimbidde babikube babitte bifenge ebiyenje kyovala guli gufutu soja ogwafiiridde ku kyeyo nasanyuse nnyo anti bagamba Museveni yabatta we gwafiiriddeeyo kyeguga ogwo gwafudde gukadama gwali onsene gufa nga bulijjo we musekerera ono omwana Rama y'omu ku abo abatini abaalemwa ekyeyo ne badda ku nera ne yeegatta ku luuyi lwa NRM ng'agikubidde ekikopo ono nno oluvannyuma awo yakamala okuba nga akola omukolo gwe ogw'embaga gwe bamuwereddeko sente zabadde mpitirivu ndowooza namero yamuwa miliyoni 10 bebekulu n'amuwa 10 oba 2 something like that. Ne bino byonna by the end of the day okomawo mu bantu ba commoners because you're a commoner and you'll never be part of them rather than they need you because it's your time to be used, but after being used like a condom you will be dumped in a dustbin. Then after being dumped, definitely you'll be close to those who are the commoners, we the common people. But I don't know where will you go and chicho joku zako once that time comes. But let's be humble. Let us not be driven by people because for them they want us to help them to achieve their personal interests. Ebyo nno nga mbitadde ku mabbali. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero agenze maaso n'okubeera nga ate atambula ne Bobi Kyagulanyi Itungo. Kankuwe ku speech ye ebadde Kyankwanzi owulirize.
mubeera mutya nga mwe musinga okulima kasooli bakazi bamwe ne batafuna ku kyugi nga bazadde ebyo bigenda kuggwawo mu kiseera ky'NUP mbadde nsaba mumpulirize waliwo ensonga Comfortable gy'ayogeddeko ne luli nagyogerako nga nzize njagala kubuuzaayo ekibuuzo ekisemberayo ddala baganda bameka abali wano abaganda muwanike emikono abakiga muliwo abakiga muwanike emikono abanyankole baliwo abanyankole muliwa mbalabe aboogera olunyarwanda nga naye muli bannayuganda muwanike emikono mbalabe Fortunate atugambye nti wamma ekyankwazi wano wasinga obusosoze mu mawanga ndashaka kuvugana n'abantu bavuga Ekinyarwanda ubwo mbaha rero nakuze mvuga Ekinyarwanda ariko ndi Umunyarwanda. I have relatives aha mu Kyankwanzi abantu bonzi mu Kyankwanzi ni benshi kandi bafite inka ariko bararira bagejeje igihe cyo kugura umuti wo koza inka barabanza kugurisha inka mu kiraro bashobora kugura umuti nibyo mushaka ntabwo ari byo mushaka rero aho uri bushange ambo rero mamvuri ukora iki ibyo biraza guhinduka rero Jamaze imyaka 25 nararongowe umuganda ebigambo bingi Bobi byayogedde ezoba otandikiddeawo ku kyobogi n'ebintu bingi asose nayogera nti kyannaku nti Kyankwanzi nga district namba terinayo any single hospital Kyankwanzi terina hospital ya Dembwet erina health centers 4 ziri bbiri emu eri Nsambya endala eri Zitibutemba emu eri mu Nsambya endala eri Butemba the health centers zerina ziri bbiri zokka endala health center 3 bwowulira Ntwetwe simanya zino zikikolimbo Butemba ezo Kyankwanzi omukazi bw'aba azaala n'alemererwa okuzaala bakugamba afuna ambulance oba emmotoka yina emudduse emutwale Hoima omuntu yenna yeetaaga quick attention medicational attention bakugamba muvuga omutwale Ekiboga bw'alemererwa Ekiboga mu ddakiika 4 baba bakusindikiddewo Mulago oba Hoima yembeera ya bannakyankwanzi gye balimu bwe mulowooza nti bali mu comfort zone nti bo baamala era buli kimu ekiyisibwa kimugamba nti ekitunuugunya eggwanga lino kisinzira Kyankwanzi bannange si bwe bali nabe banyiga bibanyigiriza ate nga ge mazima and that's the fact. So Bobi ayogedde ku nsonga nnyingi nagamba baŋŋambe wano ku nsonga y'obusosoze mu mawanga nti gwe oba oli Munyarwanda nange ndi omu ku mmwe bwe luba lulimi muvuga lwe lumu twogera olulimi lwe lumu baganda bange ab'enganda zange bali wano mu Kyankwanzi kakati golowooza Bobi agenda kugoba ati agobe mmwe balamu be wabula njagala bategeeza nti ate wano we tutuuse omulembe gwakyukamu ffenna tuli bannayuganda era tuvunaanyizibwa 10 ku kinnaakyo ku ggwanga lyaffe ebyo bibadde bigambo bya Bobi kankuwe Bobi Wine njagala nno tugenda givuga speed video eno wuliriza njaba byongera kudda mabega tuze tubagamba tetuwala na bwala nyi Museveni naye omukulembeze nga ye ensi agirabanga kyakunyagululamu kyakujjamusi kuteekamu agirabanga ente gye balina okukama naye nga tebaliisa biwata baganda bange gibadde emyaka 40 gibadde emyaka 40 buli omuntu ng'oweza emyaka 40 njagala owanika omukono okulabe wano tunula amazima abasinga kumwe temwali bazaale mwazaalibwa mu nsinga eyonoonese baba tuteka emyaka gyamwe egy'obuto byonna emyaka gyamwe egy'obuvubuka gyonna gibadde emyaka 40 bannakyankwanzi tuze okubasaba olwaleero mutuwe omukisa tubikyuse mutuwe omukisa zino enguudo tuzikole ekyomukisa omulungi balowooza nti batubonyaabonya ne batuyisa mu nguudo embi ne batuyisa mu nfuufu kumbe tulaba we tutandikira baganda bange enguudo ezo tugenda zikola kubanga muzeeta Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ebigambo bibadde bingi byayogedde agamba nti ebyokutuyisa mu makuba amabi ne batuyisa eri mayiro mmeka balowooza kubadde kututulugunya
wabula kino kibadde nti batulaga we watuufu tulina otandikira era tulabe buti abasajja mu myaka 40 bwe banyese eggwanga lyaffe era n'ategeeza nti bingi ku ebyo bye tulabye nga twetaaga okuba nga tubikolako bunnambiro ebimu ku ebyo mwe muli okugenda mu maaso n'okubeera nga tutumbula ebyobulamu tulina otutumbula ebyobusuubuzi kekiri nti bannakyankwanzi muli balimi n'ebirala bingi Kyagulanyi Ssentamu abyogeddeko wuliriza zino enguudo zo tugenda zikola kino kibasuubiza nga nze baganda bange enguudo zaffe zinsula ku mutima tugenda zikola ebyenzijjanjaba binsula ku mutima tugenda bitereeza ebyenjigiriza binsula ku mutima tugenda bitereeza kuba Uganda bwekyukira ekirooto kyaffe kye tulina kiramu bye twagala okukola twagala bikola ate tubirabeko mu myaka gyaffe kubanga bisoboka tumanyi bangi kummwe mwagobwa ku mataka gammwe obwo butali bwenkanya bugenda kuggwaawo era omuntu yena gobagoba ku ttaka lyo bw'obanga omanyi weriri gwegenda londa NUP making sure government ekyuka weesirikira ebirala bikwase Kyagulanyi kubanga abantu baffe babonyebonye ebbanga ddene kino kye mutulaze kyamaanyi nnyo tewali motoka n'emu esombye bantu tewali bwaboda gwe bateeredde mu mafuta batulemeseza obbasinkana mu kibuga oba obbasinkana awantu awangu ne batusindikiriza eno kumpi mu kibira naye muzze mutulaze obuwagizi baganda bange mwebale naye mbasaba ekintu ekirala obuwagizi mubutuwadde naye twagala tukyuse obwo obuwagizi tubufuule obuwanguzi ebyo ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde ku kibbattaka ekiri wano naddala mu Buganda era nga y'ensonga y'emu eri ekyankwanzi eyo mulimu abasajja bo bannantagambwako abalina amaanyi mu biwato nga batwala ettaka ly'abantu ne babagobako abamu ne babamma n'amazzi ge banywa. These are some of the stories when I was still practicing my journalism work at that side, which I was covering almost. I could cover a story per month about land grabbing, so and so on, issues related on that. Agamba bino byonna bigenda kuggwaawo era tugenda banga tubirwanyisa. Agambye ekigambo kimu, londa Kyagulanyi, making sure and government ekyuka gwe banja ettaka lyo. Abantu bangi balina liizi we zabaggwangako ku mataka abalala ne batuwaala oluguzi omulala najja ne babagoba. Abalala balina ettaka olw'okuba tebalina busobozi buli kuuma lizimbako ne balibba. Abamu ettaka bali bagulizizza emirundi 2-3. Eyo ne walina ettaka lya saka eno eyo yebagattawo Mityana bonna egatta wamu ya tobacco. Ettaka eryo lyatundibwa dda lyali mu mayiro mmeka. So Kyagulanyi ogedde ku nsonga most especially eziruma bannakyankwanzi. Wuliriza wano. Bakodomi bange abasinga muli bakodomi bange kubanga bakodomi bange bali eno bali kiboga basenga ba mukyala wange n'abalala bwe batyo. Bannange njagala ffe abali wano tunulira munno bolaba nga munno temufaanagana obanga temwogera lulimi lwe lumu manya ffe Uganda erimu amawanga gonna erimu ennimi zonna erimu ebikula byonna ekitugatta byebirooto bye tulina ebya Uganda empya byebirooto bye tulina bwe bulumi bwe tulina mu Uganda eno n'ekirooto kye tulina n'essubi lye tulina kikye tugenda okufuna singa twegatta ne tukyusa ensi yaffe nga tuli wamu. Baganda bange kibadde emyaka 40 ze muno mbadde nga nzijjamu nkakasa abamu ku mmwe mwali muzzeeko ne mujja mu ndongo nga tuzobba kubira endongo nga abamu twasisinkana ntwetwe abalala wano Kyankwanzi abalala Kiboga n'abalala mu bitundu eby'enjawulo. Okuba lwe nasemba okujja wano nga nkyayiri muyimbi n'enkomawo wano emyaka 5 giyise n'olwaleero tewali kikyuse okugjako okwongera okwonooneka. Bannange gibadde emyaka 40. Emyaka 40 tunulira enguudo ze tuyitamu. Emyaka 40
muganda waffe uno Irumba kitugambye yasomerawo mukasomerako kati asomesa Makerere naye olunaku lwaleero mbulira ku byenjigiriza bwe biri nga n'abaana kati ssaawa zino tebasoma kubanga basomesa tebasasulwa mbulira mwana kyalina essuubi okuva wano agenda asomesa Makerere. Kibadde emyaka 40 emyaka 40 Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyi kati abasajja nga bampuuga by the way mpuuga alina ebirala byayogedde njabbe kuwa very soon naye Robert Kyagulanyi ono atugambye obusosoze tebutugattako oli ne bw'omulaba nga temufaanagana ng'ennyinde ne yange ennene naye oli ne bw'omusanga ye eri bweti oli ne bw'omusanga ng'ayogera olulimi lulala tolutegeera ennimi tezituwawula ffenna tuli bannayuganda kubanga twakkiriza Uganda erimu amawanga mangi Uganda yawamu tulina okukolera awamu tusobole ositula ensi yaffe yeegombese ku myaka 40 nga tukyalina amasomero agafaanana bwe gati myaka 40 ng'omukazi akyazaalira wabweru nga tazaalidde mu ddwaliro ku myaka 40 ng'embeera ekyali bweti ne bweti bibadde bigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu the Ghetto Gladiator. Njagala kuwa nkweka video kano tugende wano eno tugende wano ulira Joel anyway kansoke malirize wano kati ni nnyo nkuwe kano naddala abavubuka abato abaana bato aba generation eno kino kyekiseera kyammwe baganda bange okukyusa ensi yammwe akkirizenkanya nange gamba Sadamani Makebe. Abavubuka abato, this is the right time for you to stand up and fight for your future and fight for the future of your kids. And you fight for the better Uganda that everyone is yearning for, which everybody would wish to see. Uganda, buli omu gye yeeyagaliramu ng'ewa buli muntu omukisa. Bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu. Joel Rusenyo Nyimbisekezi yambi yagambye bw'ati soka owulirize wano. Akyankwanzi kye mugirowooleza si weekiri. Ate mmwe kambabuulira abantu b'Ekyankwanzi. Mulina omulimu munene nnyo. Mumanyi lwaki? Ebikolobero ebikoleddwa ku Uganda ebisinga bikolebwa eno Ekyankwanzi. Abayise ebiteeso ndi simanya Mwami Museveni afuge lubeerera babikolera eno Kyankwanzi. Kaakati eggwanga liba banja mmwe ab'Ekyankwanzi. Bwe mulina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti wabeerawo enkyukakyuka. Kiina ttandikira eno kubanga eno gye batuula ne bagamba nti tuyise ekiteeso. Simanyi Mwami Museveni solo candidate tuyise ekiteeso afuge paka lubeerera paka lwalifa. Ekyo mmwe abalina okukikyusa. Ekyo mmwe bannakyankwanzi mmwe mulina olwana okulaba ng'ekyo mukikyusizza. Kaakati njagala nkuwe vidiyo eno ya Bobi Wine. Wuliriza. Oyo yabadde ntwetwe era oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omutuufu. Banywanyi munzikirize nve wano kubanga sekita kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo. Munywanyi munzikirize neme kwefuulanga omukadde w'egindi njire nange mbeetegule. Beyond the newsroom.
where untold story is revealed.